Akulira abakozi mu district y'e Wakiso Judy Bukenya agobye Dr. Ivan Nyenje akulira eddwaliro lya Wakiso Health Center 4 ng'amulanga okunywa omwenge ogusukiridde n'alemererwa n'okukola emirimu gy'eddwaliro. Butamiivu nga kawo maze okutekinga action nga in charge wa Wakiso Health Center 4 muwumuza okumala muwadde interdiction nga bwetukola investigation bwetukola okunoonyereza kwaffe. Bukenya agamba nti abasawo be basinga okufuna ensimbi ennyingi kyokka kyewuunyisa nti ku mulimu tebabeerayo ng'okugase n'okuggyako abalwadde ensimbi n'okubulankanya eddagala ettonotono lye bafuna okuva mu gavumenti. Nga ekimu ku byo kwe kusaba abantu ssente. Mbadde nkiwulira nnyo mu malwaliro nga waliwo n'ensonga y'abakozi abamu okuba nga tebabeera ku mirimu. Abakozi abalala mpuliddeko ensonga nti batuuka leeti abamu tebabeera ku mirimu. Ategeeza nti abantu bazze beemulugunya ku nkola y'emirimu ku ddwaliro lino era nga kye kimuwaliriza okuyimiriza Dr. Nyenje okuva ku mulimu era ne bateekawo abasawo abalala okuddukanya eddwaliro. Ndeesewo yinikaji omupya nga Mr. Dr. Rugorobi n'ennyongerawo ne Dr. omulala owokubiri Dr. Mubiru so nyinawo badokita basatu mu Health Center 4 eya Wakiso. Tutaddewo kamera weziri singa omuntu yenna abeera asaba enguzi. Alabudde abasawo abalala abakola ku ddwaliro lino ku nneeyisa. So omusawo abasawo bange abakozi bange bonna naddala abasawo ba gavumenti omuze gw'okusaba abantu ssente guveewo kubanga bwe naafuna omuntu yenna ajjako omuntu ssente ngenda mugoba. Kidiridde omutesitesi mu minisitule ey'ebyobulamu Dr. Diana Twine okubuulira akulira abakozi ba gavumenti Lucy Nakyobe ng'abantu ku ddwaliro bwe basusse okunywa omwenge ne kibalemesa n'emirimu. Twakola QR code. QR code eno eri ku buli ddwaliro lyonna mu ggwanga kati. QR code eno bw'ojja nga weemulugunya obuweereza maybe otuuseewo omulwadde omusawo taliiwo eddagala bagambye gula banya biki ono nansi akuvumye kubanga tetusaanidde kuvuma abalwadde baffe. So bwabeerawo okwemulugunya kwonna okw'obuweereza kwata essimu yo scanning ka QR code ako akali ku ddwaliro oteekamu information yo yonna obuweereza bw'obulabye wolowooza nti tulina okulongoosaamu. Kyokka embeera eri ku ddwaliro lya Wakiso Health Center 4 yeeraliikiriza olw'embeera abalwadde gye babayisaamu omuli okubasaba ensimbi omujjuzo ng'ate bwe kituuka ku bakyala abazaala ngujabagira. Kyantuukako nze kennyini nga mukazi wange waakulongoosa akuyambye akuwandiikira ebintu by'ogenda okukozesa ebintu ebyo famasi bakusongerako nsongere ne bakugamba genda kweri famasi weewali ebintu ebyo. Amyuka akulira ebyobulamu e Wakiso David Sekaboga ategeeza nti bamaze okufuna abakozi ne babateeka ku ddwaliro lino kyokka ku ky'omujjuzo n'ategeeza nti eddwaliro ttono ku bungi bw'abantu abagendayo okufuna obujjanjabi. Libeera n'abalwadde bangi naye abalwadde okweyongera mu ddwaliro ke kabonero akalaga nti abatuuze balirina mu trust. William Mutyaba yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.